chovula olese abitex no betan kokogera sense n'ebintu ebidalite beri obwongo bw'omuntu ebyo ate tebina kubeerawo because ebyo why lwaki bajjiraga bate pogwe ngata agize bwati noli alwana kulaba ng'ateekawo enkyukakyuka si bino bya bitiibwa naye awakiti yayimba n'ennyimba eziwaana kabaka gwe lwaki omuteekako lwaki otekamu bantu ekintu ekyaga nti nno lwaki otekawo lwaki okisiigira abantu olinga alagala nafuya Bobi Wine kyogamba yesi muntu okujja mu kisaawa alaba omupiira ng'omulala kuba kabaka wakitiibwa ku Bobi Wine azamuyimba nako ng'agamba ndi mubanda wa kabaka lwaki oyagala kuna muvubuka ali mu kulwana okulaba ng'abaka ebyo lwaki gwe kyolabye wandibadde oyogera nti Bobi Wine yazze ku kisaawe kabaka yabaddeyo banne kino kya muwendo ababanda babaddeyo banne omuwendo omupiira gwakuze naye ate oli mu kwogera ebintu ebyekisirusiru awo ensi weetuuse nedda tegenda tutuukawo togireka kutuukawo ffe tetulimu eyo ensi bwe gyolimu weetuuse atubaniza mikono gyaffe na gye musinziza okutulaba ndine champion ziza baafana musajja owakayi mu danso simabe wali omukubi wa raga ayinza okumwegeraageranyamu yadde n'akatuni yakuba raga emyaka giri egyedda paka nakati akyabazoganya yomu ku bayimbi bemmanyi abalina ennyimba nnyingi collabos n'abantu abalala nga banne baazo bakyazituulidde olw'amaanyi ngezirina nsanyiza okulabako champion kirisite my bro listed abali kunyuma bwekiba kituufu nga bulijjo tondisappointingangako olwenzija kusanga oliwe nkusuubira ekyo nno kikulu nnyo kubanga mu nsi tugezaako okukola butadisappointinga balala by the way katonda yatukola natutekamu fiya nti otya okufuluma ne mu nnyumba yo nga toli smart wansonga otya abantu abo singa abantu abo tebabadde mundoza n'obwerere wanditambudde otya abantu abo banaakulaba batya so ekyo bwe kiba kikyakuliko ng'ofuna olinamu kali akagamba banandaba batya kintu kyavunaanyizibwa nnyo okuba nga weeyonjako buli kaseera obeere nga osikiriza omulala okubeera nga naye anyumirwa ensi ennyonjo oba ensi bamuyitaziza bafana tukwaniriza bwe balikuuma mutindo okuva tayimu wakuba endongo bakujayo nteke mpaka nakati okyali wakabyo kyastandinze sikyalo deserve respect. I think instead of singing deserving of celebrating abayimbi abamu ngojeko gwe bani abalabo inzoga gundi oyo asana celebrating bamulongo ezendo kakubonere twa celebrating wadda kina abantu kyebatwagala oba celebrated for abantu kati for example abantu gye bali govanga ku bantu nga bali mu covid nga bayagga ebijanjalo nakinga goyina abantu atafaayo okulaba nga oyina okulya oyina okunywa oba celebrated bro just nti ffe twagala eno endulu bakuba endulu girinde nga tufudde okitegeera nga bakusiibula kubanga awo nakuyinako obujja nakuyinako obuzibu avaayo biri byonna bizze ebbali ajja alaga omukwano ogusembayo nenze nkubuulira ebyo era tebijjaako omuntu tolinda bantu ku celebrating we celebrating okitegeera already abantu bakucelebratinga tewali nsonga lwaki godde awolowooze lwaki tebacelebratinga okitegeera bakucelebratinga okujjako gye batakumanyi gyolina okulwana nayo bakumanye bakucelebrating oba ettutumu lyo ligende beyond naye nga kyakabi justinbutambula butya obulamu tubukwasaganya kubanga katonda obulamu yabutuwa era yabuliidinga tetumanyi kiddako nkya naye leero wano wetuli tulyoke kuba bwoba n'obulamu kyekisinga ate naddala ng'obukuumye n'empisa n'obuvunaanyizibwa ng'omulala asobola okukulabirako n'agamba omuntu omanyi buno obulamu bwobukuuma omuntu okukulabirako tekyetaagisa kuba nti oba oli mugagga oba oli mwavu obulamu bwo buyina standard katonda we yabuteeka nga omugagga omwavu batunuulira omuntu abukuumye obulungi bwo obulamu abukuuma nakyo kyabugagga okukuuma obulamu kubanga omaliriza ofuuse kyakulabirako oba ofuuse omuntu abuuzibwako ebintu ebyenkizo bamuyitaziza baafana gwe tuli nayo olunaku lwa tugenda kugeza kuleka ntunyumyanyumyamukana ebingi ebitambula of course gyomu kuba katandike ku mupiira kulikayo gwe mukube bakubye oba gwe omukuba abo bajja buddu yasimbye abantu eddiba paka mu katimba bagenza okuvaayo eyo ngaamu tebakyayogera oli bwe buddu tokimanyanga kyogamba wali bakasendwa bavaawo kasendwa beeyo banyoli waliwo tutuuka tayimu olw'obuwanguzi ne weetuma nekyotali kituufu era bangi beetuumye dda kati ekyo kituufu neffe tuli basajja baganda abasajja abagezigezi abapanga buli kimu okuba nga kitambula bulungi n'okuba nga eggwanga lwe twenyumirizaamu okuba nga nalyo likimanyi nti
kyekubanga n'olulimi oluganda bakimanyi olina okubanga luliidinga eggwanga lino lwakubeera balufuuca kubanga bali ennimi zaabwe zagandibwa ne balanga oluganda lululiidinga ne bagamba katuyitire eri tuleeteeza abali tuzibasomese ati lisi kale tuteekewo tulagewo oluzungu olulina okuba oluggwanga naye ngaolaba kisoboka ddala olaba nga era oluganda lukyalina nedda gwe ddala bola kisoboka kubanga bo balaba ngaezaabwe tesobola kukola ki ate nga tuziwa ekitiibwa lwa nsonga fenna tuli bannayuganda naye mu uganda mulina okubaamu era ebiriidinga kati ebiriidinga ebyo birina okuwebeera ekitiibwa n'engule yaabyo n'ebiddako mpaka kubakibula tulwanirira ebisinga bibe nga bikola ki bisinga lwakwa nti ensi wetuuse tulina twagenda tusobyamu katono awo ne bagenda mu ntebe ne bateekamu abatamanyi omanyi waliwo abatamanyi ebisinga kibanga gwe bona ofuna omukazi oba omukazi nafuna omusajja nga tamanyi ekisinga kyekiriwa waliwo obuzibu awo anti kati temugenda kukiriziganya ku kimu buli muntu ajja kuba nekyalowooza omusajja olaba gwe kino kyekisinga n'omusajja akulaga kiki ekisinga anti kati muba temwefuna abeefuna ba bamanyi nti mwena amaaso gamu anti gaba gegamba mulaba nti ekyo ekituufu kyekisinga omupiira wagula byota gwakusanzewa ekisinga obukulu ku kisaawo awo anti era okimanyi omutanda bw'abaawo ebintu ekimanyi abantu essanyu nalabye nga livuganya obuganda abadde bagakabaka abadde mulwadde ebikino namulabye nga alikawerette bannange kino njagala mukitegeere katonda ali mu ggulu yakikola n'atunyonyola nti obuyinza n'obufuzi n'obukulembeze katonda ate yabigaba mu ngeri emu oba endala ekintu kyonna ekiriko omutanda nga kwali kabaka bwe yabadde Namboole buli omu yadde alina okuvunnama kubanga President Bobi Wine nga amubirya n'agaase oyo ye president w'abantu era bw'oba olaba yaggyeko n'enkofiira omutanda akole ki ayambuka atuula nabo omupiira gw'abazzukulu n'abazaana be kino kikomezaawo bannayuganda mbadde naludde okulabako obumu n'okwagala oba neraavu y'abannayuganda ng'eri mu kifo kimu ekuŋŋaanyiziddwa awamu bweti kino kiraga ki nti bannayuganda kitegeeza katonda ali mu Buganda alamula katonda ali mu Buganda abulamuza oba alamula ekyabadde Namboole kabonera akalaga nti katonda ali mu Buganda kyekimu ekiraga nti tuli bagagga singa bino bigenda mu maaso bwe bityo kabaka buli lwavayo abantu bagaggawala abantu bafunamu abantu banyumirwa abantu baseka abantu bavaayo abantu abaagala obufuzi abantu babanga abazze okulaba ekyerero kubanga oyo ye president wa Uganda kwetudde bano tubalonda bulonzi ba president naye ye yalina okuba nga ba president gwe beebuuzaako alina kuba ye bro naye olw'okuba nti nno waliwo amaanyi ate Obuganda obumanyi bwasetinga ennono ne busetinga ensiku erina otutambulira ne bukimala kati mwe ne bwe mwonooneka ne bwe mukola ki mumaliza ne muddayo mu Buganda mu nnono awo wennyini ku nsonga ezabadde Namboole naabye omukulu wa Bitex Promotions yabadde nakola statement gye naabye ng'eyo okunafuya ng'oba ey'okukozaamu n'agamba nti Bobi Wine leero akitegedde nti talina maanyi n'agamba nti Bobi Wine yatuse olw'okuba nti bakubidde kabaka engalo neŋŋamba nti omuntu asobola okukola statement efaanaganako bwetyo oba butamanya oba ebendowooza anti mwe muli bannamawulire kati mumulaba Abitex mbayogedde kati Abitex yaani mu ggwanga azin kale ansonyiwe amusonyi kubanga of course is a promoter I respect that of course musajja wamanyi naye nga mu nsonga kati nga ye yaani okitegeera nkubanga Abitex ye Bobi Wine era osobola okubiraba mu njawulo kati waliwo nti kati nze ndi muyimbi pioneer kati tosobola waliwo ebintu ebimu byotambuza bulonga nga byekola byokka bannayuganda omanyi kati omulembe guno n'okusoma twakuyisaamu tooki tekukyalinga kuli okwedda ate tugenda tukuyisizaamu ddala tooki ebintu ebibadde tulina abantu betwawanga ebitiibwa nga mu butuufu nga n'okusomesa tebasomesa kubanga talina baana be yali ayisizza omanyi ng'ovuddeko biri ebibuuzo bye bayita gondi yayise kituufu bayita okuyita kwe kulaba nga baselebrating abantu bewasomesa nga they are celebrating those people nti otudde wali okuze naye ng'olina bw'osobola okugamba bwatikira diguri nga byakiyaaye omuntu nobanga gwe mwenyini okugamba otya nti wasomesa omuntu gwe ngamba otya nti obuusanga muntu nti diguri gy'osoma kigoye kye bagenda kukwambaza naye basobola okwambaza ekigoye nga amagezi tolina nga amagezi tolina bakatikkira bameka era bakatikkira enfunda mmeka be batikkira bakozeewo kati ebyokusomesa abaana tubiveeko okimanyi nti okusomesa omwana okutuuka mu kutikkiro oyinza okuba nga osasanyiza biliyoni za ssente abo abasomeseddwa mu biliyoni za ssente basasula musaala ki gye bakolera
oliwo nga basasulwa kanaana mutwalo olunaku meka naye nga sasula mmeka okusoma kiriga bye yasoma singa kyali kya bugagga okimanyi nti okusoma kya bugagga naye ate toyina kyolaga kibala abantu baagala kwogera luzungu duyisa mu nnyindo balowooza balage kikyajje mu kusoma banoonya anti ensi ekidimandinga ne mukiragira mu luzungu naye mu acting temuyina kyemulazeewo nti omanyi okusoma nga wasoma amagezi gabalala ge bakuwa obeere smart gwamba okusoma kuno nekukugaidinga okuba smart okuba obuvunanyizibwa okubeera nga osobola okwawula ekirungi ku kibi okwewa class gwamba obutakola nsobi omuntu oluusi atasomye atera okujja ye nga bwazze nga bwayagala naye ate nayolesa amagezi amazaala kati amagezi amazaala ago negajja gakompitinga nagago ge wasoma n'owulya ng'onafuwa gwe yasoma n'ogamba ono ataasoma lwaki ayogedde ebigambo bye sitegeera yabijjawa kati gwe yasoma n'obeera offended n'obeera ng'owulira obusungu so kumba ono teyasoma naye amagezi kati gwe yasoma ntandika omugamba gwe tewasoma bino obyogera otya kati n'oleeta okusoma kumba okusoma tekijjirawo kubanga alina okufuga ensi zino alina kubanga teyasoma lwaki talina kukoppa amagezi gonna walala amagezi alina gakoppa mu bantu bafuga n'ababuuza biri mukoppa bikoppe ne mubituula mu meeting ne mubyogerako ne mujjamu ebirungi n'ebibi n'ebibayamba okugenda mu maaso bafana right now tulina bacandidates abagenda okutula senior 6 kitegera recently walina abantu aba B7 tulimunteekateeka efaanaganako bwe tubakola statement ngezolooza nti abaana bali bamalamu amaanyi abagenda okusoma balina okusoma ne facts ate nazo zirina okubeerawo ali tuyagala twogere ku bituufu tunabyoge bo bali ani ali bibagamba obuzibu be babasomesa bye bikyamu oba gwe kyoli against ye system nga gwe nti wagenda kusoma tewagendayo nagenda nesoma ne banti kati okola mulimu ki ndi wa mawulire agenda so kati wano gwoli mu kukola kati ogamba mbononzi ogenda kunsasula mmeka okutwala amawulire gano ku TV kuba gyogatwala eyo TV ffe tusasulayo okulaba okugiraba ne bino byojjako ffe tusasula okubiraba ne kati nze kale ogenda kunsasula mmeka okubanga onzijjako interview giteeke ku TV gwe ate nga wasoma ankitegeeza nti no lwaki gwe yasoma lwaki tonyamba nze atasoma okundaga values zange eziva mu ebyo ebirina okulabibwa ku TV nga nina okuba nga nfunamu wandibadde looya wange okunwanira noba naye ate ggondaga nti gwe okitegeera oyamba olwa TV nga takusasula nakimala oyamba wa TV nga nakusasu je lwaki tajjayo nanyini TV agiteekawo ye mugambe kajjanjijeko interview ategere obuzibu bwoyitamu ategere ye yaani gwe bajjako interview naye ye akuterawo kakwakuza nagamba ndeta interview no nkuwa omulimu era oyo nanyini TV ife kino kyetukola ye yafunamu nnyo kuba emmotoka gyavuga yabbeeyi okusinga gyenvuga naye ate ye tasobola kwogera byetwogera nanga ate bisebisinga oyinza okwesanga yasoma kiva kuki anti nkugamba yategeera value lwaki byasoma tajja nabinabanga ku TV nga abisomesa abantu TV nefuna value kubanga abantu abagira abasasula omusolo ogugiraba yandibadde abisomesa abantu byasoma nafuna value ne TV nefuna value kubanga ebintu ebyo yasoma nabanga abisomesa abantu abantu abakitegeeza bagenda okunenyeza babatawayo budde kubisoma nekitegeeza yasoma nate natasomesa kitegeeza abantu bebasoma bamala obudde bungi abange yasoma okugenda okugula ebyuma abiteeka oninga ebyuma ebyo nga mwabakolako abaleeta sente zafuna mu byuma ebyo yaleeta mufuna kitono okusinga ate ye kati bwebutekanya kati bwe tugenda mu ebyo nja kuza mu gavumenti nga otegere nti gavumenti eno eri kuki okuba nga tetegeranga na values eziri mu bantu ne mu natures ez'abantu ezatondebwa okubanga balina amagezi amazaali nera tebafunangamu nebange kusaba miliyoko abantu bana abakumpanya abantu bana abakola olugero lw'okugatta ono n'oli okubanga bakufumba nokola naye nga tebavudde ku nnono kitegeeza kiri deliberate okuba because government bekera kumata ne setting a standard nti gwe tulowooza omuntu ayinza okukiikirira government oba alina okuba representative gavumenti yandibadde enoonya okubeera nga alina ebbaluwa ya senior 6 bino tebyetaaga bbaluwa ya senior 6 bagezaako kuwuddisa oba alina kyebakweta bino tebyetaaga bbaluwa ya senior 6 kyobola ku kyalo osangako abantu gwe bategeera nga talina na bbaluwa ya senior 6 anti ebyo gavumenti ebisetinga nekola MP naki naye ku byalo kwennyininyini kubaako abantu bwe tudda mu nnono kyobola mu Buganda bintu bye bino ebyasuubirwa kyobola mukumpana mutya singa nnono zikyaliwo twandibadde tutegeera nti omwana wa gundi ayina amagezi n'empisa ezisobola okusomesa abalala okutuuka wano babagunjula babakuzanga abantu abafuzi
naye kati mmwe mwaleeta abantu abatamanyi even n'omufuzi abeera atya. Okusoma kuno kwajja lw'ebyo kusomesa bantu kubeera corporate, bantu kuwaŋŋana bitiibwa, bantu kuwa kitiibwa bintu bya muwendo. Okusoma kusomesa bantu nti no gwe olina ekintu ky'omuwendo mu bulamu bwo, omulala alina kiwa ekitiibwa nga nange bwe nina okuwa ekyo ekikulimu ekitiibwa. Okusoma kweko, okusoma n'okutuyigiriza okubala. Kati bino byonna ebijja kubala ku ki Luzungu, oyo omuzungu yabireeta fene n'atufumba n'atulaga nti bye tulina okusoma asobole okuyigiriza Oluzungu obeere ku standard y'okutegeera nti bw'aba akugulako kyakugulako nga golodi gwe gw'olina kuba omuzungu amwetaaga nga teyeetaaga kuyita mugundi nga ajja direct eri gwe amuyina n'agamba I want to buy your gold, your minerals, nojja n'omuddamu how much do you have, kuba omutegeera muwuliziganya. Omuzungu n'amanya nti nga nze bwe nnaalwanirira Oluganda luyigibwe mu Uganda yonna lutekinga over ennimi endala nsobole okuba nga Oluganda bwe nimba oluyimba lukuba eriyo nayo nga Oluganda okitegeera birimu okutwala obudde. Abasajja bano kyogera bajja ne batuwa system y'okusoma abazungu ate bo gye batambulirako ndala. Kubanga yo omuzungu kuva mbuto omwana abeera asoma kyawulya kyayagala kukola. Neyanziza bro. Awo nno kati atuli ku mulamu awo ndi musanyufu nti nno nange oli mukumpesa nti tuli mu interview entuufu. Oli mukunyinyonyola ekintu ekituufu kyenjagala onyonyonyola abantu nti ffe wano abantu ebintu bye basoma obudde bwe bamala bungi nnyo. Omuzungu ye ate si byaliko ng'ate omuzungu yabawa exactly bro. Kati olwokuba ffe ne tukitwala nga bizinesi olwokuba tufunamu ne tukiwa value nga bw'onoolaba ennyonyi oba banka nti nterekayo ssente ndiwaddembe okujja mu sapatu nennyingira banka nejjayo ssente zange tosobola kuŋŋaana naye wa banka asobola okukugaana olw'ekitiibwa kiri nti ayagala kukulaga nti banka nnene nnyo naye nga ssente ziriyo nti waliyo abakusinga ne ssente abatasobola kujja bwe batyo kati wandibadde ba corporate teekawo empisa tojjira mu sapatu yambala engatto kugamba bako kyozimbawo laga class sente zino zibeeko ekitiibwa kwamba okitegeera kino kyekyokusoma okwo yeyo level y'okusoma okwandibadde abantu okufunamu mentali ky'okutegeera nti lwaki obba yawula bobba bajja kubba tobana mubbi ba straight funamu toba mukoddo yigiriza kwe kuyigiriza kwe kusoma naye okusoma kuno okwokumala ebbanga ng'osoma nga sente zotaddemu nnyingi ate nga oteekayo kugaba kyotaddeyo waliyo kikozeeko n'okifuna kyewateeka mu kusoma kugaba okitegeera oba ontegeera kutegeera nti input eba nnene oli asobola obeera nga spending sente okusoma emyaka 10 naye gavumenti etulanga natuuka n'abamu ku bo bamember of parliament atandika kukola birala bya bamember of parliament basoma okimanyi tebalowoozangako nti nno babbi okimanyi nti basoma naye tebateerezanga gavumenti okimanyi nti basoma naye nti abantu abatasoma bebavudde ne babalaga nti mwasoma muli mu parliament kyovola nti abavuganya gavumenti baba tebasoma era ojja kusanga abasoma bajja kuba bakwatagana gavumenti naye nga beefuula abagivuganya lwansonga bwe basoma bagenda mu calculation ye olwokuba yasoma exactly ajja kumaliriza bakwatagana n'afuga balimba ensi naye atasoma ajja n'obutasoma bwe ngaakulaga nedda abanga akugamba gwe wasoma naye nedda kino kiri wrong. That's why abantu bali bawagira nnyo omuntu atasoma nga zina amagezi amazaale kuba abayogera kituufu sinzira ku byayisemu ne byalaba bwe kiri abatusookawo bye bandibadde bakola naye lwaki abatusookawo bo tebalimira mutima mubi kuseetinga bufuzi bubeere nga buyina eddembe ate gwe nojja n'olijjawo n'oleeta emmundu ate ekinnuma ennyo ng'emmundu ezo ezinnemesa okukola kyenina okukola ozijje ku musolo gwensasula ku ssente zange nga kuguze emmundu ate enfuga ennemesa okwogera to express myself okwogera kyenina okwogera noterekawo okubalaata ne tubeera mu biboozibozi by'okubalaata amawulire ga wano ffe tuli mu nsi ndala kyovula totulabaalaba kyova olaba otulina tubuuza bibuuzo lwansonga tulina ansi ez'obaddamu naye twagenda ng'oziddamu abantu nga katonda atuyambye abantu baddamu olusensi naye luli twabadda ng'abantu bagamba oba ngaagende abantu tebagala kuwulya mazima kyova olaba obufumbo bwonna buli mu kumenyeka lwansonga egi omuwala bwe yasoma gyalooza okusoma kuli gwe bufumbo anti okusoma kumujja mu nature okusoma kumujja mu nature ye tamanyi nti yazaala omuntu wazaala omuntu
gwe ino muyigiriza ate oli against ye oli against nzo omusajja ate gwe wanzaala gwe mukazi gwe kitiibwa kyewaweebwa kutondawo omuntu omukazi yatondawo omuntu kyovolaba mukama yamutonda ali special mugagga omukazi wa bbeeyi naffe omuli kingo mugula n'okubeera obeze wali omukazi olina kuspendinga ogende waba okubeera ni wa bbeeyi muntu wa bbeeyi kati kyennaku nnyo nti omukazi teyeemanya bbeeyi ate najja natandika okukyalenjinga naffe abanaku naki fe abasajja tuli okulaga nti oli wakitalo olina kulaga bugagga ffe tuli banaku olina kukola nnyo bo batondebwa bakwini bakati ensi ne bagituusa mu mbeera etalowooza nti nekya y'omukazi alina kuleeta nakutuuza namasina gamba wange Joseph watandise ati atogende wannerwa dda ki ekyakututazi tell me nawe nomunyamuka munne madamu era ffe kyoba twatwogera n'abakazi genda okibuuze newoba oli mugagga otyanga wasi omukazi era ogenda nogamba mami munnange you have to kikyabutonde is that respect ekitegeera kati ebyo ffe betubuusa amaaso kate abakazi abakazi bamanyi value yaabwe nedda because no government esomesanga abakazi kumanya value yaabwe ate nga teeka lya gavumenti okusomesa president ebajja emanju era ekulimba genda muzikiti olaba abakazi babayo emanju bakyabateeka emanju ng'omuzikiti gukyayawula genda olaba bintu bingi nnyo abakazi bakyayawulwa nnyo just ekyo kiwaani nga omanyi abakazi bo bamaama tulina balimbalimba bulimbirimbi kuba omukazi wa bbeeyi omufuna omwe bakakokola kyolina mulimbalimba kuba ye yatondebwa nga tali